Omutaka, may your soul rest in peace, Bbosa. Amanyi yamuse omusajja yakomyewo, the killer himself. General Kayihura nga akwataganye ne Muhoozi Kanyerugaba be basse Omutaka. Omutaka Muhoozi Kanyerugaba nga akwataganye ne General Kayihura be basse Omutaka. Leka nkubuuze. Bagambye nti we bakuba amasasi abasajja bagoba ow'emmundu. Gosobola okugoba ow'emmundu waliwo omuntu ddala asobola okugoba ow'emmundu ng'omanyi omuntu akubye omuntu amasasi. Abo bonna babalaga mawulire byonna bipange. Abo be bakuba bonna bipange. General Kayihura ne Muhoozi Kanyerugaba Obuganda babuwambye. Bakolagana n'abantu abamu emmengo. Buganda wake up. Bagandans wake up. Bacholi wake up. It doesn't matter where you're from, whether you are Choli, Busoga, or the kingdoms have been kidnapped by Muhoozi Kanyerugaba. The late Bbosa, he was killed by Muhoozi Kanyerugaba. Nebagunzi be. Under Kayihura. Kubanga Kayihura mumanyi yakyasinziza suicide mission mu history ya East Africa. Tuvola bayakomyewo n'akwatagana Muhoozi Kanyerugaba. Kabaka Ssaabasajja muwambe. Banange bawambe all the kingdoms. All the kingdoms. Baziwambye, wake up. Whether you are from Acholi, Busoga. Muhoozi has kidnapped all the kingdoms. Hai Ssaabasajja Kabaka muwambe oba tonnaba kitegeera. Obuganda buwambe.